The Honorable Robert Chagulanyi Sentamu, Lord Elias Lukwago, and several others. But as you know, these are leaders under house arrest. Others are on the run simply because they are raising their voices about poor service delivery, about injustice that keeps happening in our country. Webazika omugezi Paulo Kafeero abasajja ne bateekawo emisanvu zi roadblocks bacheckinga buli motoka yonna bawo bagoberera nezipoli ne piki ezenjawulo bagezaako okumunoonya buli wamu. So tusazeewo abantu beeyiganga tujja basalako naye si leero tujja funa olunaku olulala tutegeeze eggwanga tugende tubeere n'abantu baffe eyiganga bana bakulembeze baffe bwe baba tebali under house arrest. Ekyerira twali twagisazaamu olw'okufa kwa Honorable Cecilia Ogwal nga bwe mukimanyi mukulembeze mu ggwanga abadde mukulembeze mu ggwanga naye okusingira ddala mu kitundu ky'Elango. So abantu be bali mu kukungubaga naffe ffenna so twasalawo nti tuyimirize okusaba okwalira tusooke tumale okumuziika n'ebirala byonna. Ensonga emu eyo gy'oleese ey'obutemu n'ebirala ate eri ku ndala nga 8 abakungu bali abakulembeze b'ebibiina ze batuwadde kati kiba kizibu okugyamu ensonga emu ngeri nga yenkulu bo n'okuba ndowooza ebadde nga yakubiri oba yakusatu akati si kyamagezi kukwata mu nsonga ziri kugyamu emu mulindeeko tumale okuziteesaako tujja kuzoogerako nga bwe bazireeta tubabuulire ekituufu kati bazitadde buteesi ku mmeeza baleese nnyingi naffe ne tubaddamuko katono lukiiko lubadde lumpi ensonga weeziri zitukwatako naye katumale ziteesaako tuleme kwogera bwogezi ng'abakola personal comment tujja kwogera nga twogera collective voice ffe bwe tukola wano bwettyo. Mwebale nnyo naye njagala okubeebaza abamawulire olw'omulimu gwe mukola kubanga omulimu gwe mukola kyekimu ku ebiyamba okumalawo ebizibu byaffe nga bannayuganda. Mwebale nnyo mwebale ddala. I want to appreciate you all. I call you media evangelists for your work. You are magnifying voices and you are helping us to fight together the things which the Lord would like to see happening in our country. Thank you so much. God bless you.